Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olwaleero njagala tulabe akatiiti oba obutiiti. Akatiiti kano mbeera nsobola okukakolera bulungi nnyo nze kennyini nza akakolera. Akatiiti kano kagenda kubeera akatiiti kalungi nnyo olw'ensonga ti bwe mmala okukakola ate nkuteeramu eddagala eryo ery'emikisa eddungi eriyamba ku nsonga ezo ez'omukwano. Obutiiti buno bubeera bwa mirundi ebiri. Wabaawo akatiiti k'osobola okwambala n'ofuluma nako n'otambula nako ebweru, ako kaba kafuluma. Naye ate ne wabaawo n'akatiiti nga ko kalina kukoma mu kisenge nga ka mwami wo nga yateekeddwa okkakwatako, yateekeddwa okkakoonako nga tekalina kukoonebwako muntu mulala atali mwami wo. Akatiiti ako kaba kakulu nnyo, kateekebwamu eddagala eryo erikuyamba omwami oyo okubeera ng'ayongera okkwagala. Noolwekyo osobola okujja ku WhatsApp yange, nja kuba nsobola bulungi nnyo okukolera akatiiti ate kakuteeremu eddagala eryo erigenda okubeera eddungi. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Jangu ku WhatsApp tujja kuba twogera, nja kusobola okukakolera. Naye akatiiti ak'omu kisenge ko kaba ka mitwalo 2.5 nga kawedde okuteekebwamu eddagala bulungi nnyo. Ate kano k'osobola okwambala n'obeera ng'okafulumya naddala, ako kaba nnyo k'abaana abawala abatannaba kufumbirwa, ako kabeera kammwe, ako kaba kagumu kitundu era nako kabeera kateekeddwamu eddagala bulungi nnyo. Nga bw'owanga enkumbi oba nga bw'oteeka eddagala mu bugoye bwobwo obw'omu kisenge, n'akatiiti kibeere kikulu nnyo nga tonnaba kkambala, sooka okateekemu eddagala, sooka okateeke mu ddagala, kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Kyekyo mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.